bwetwogerera nga nno Nambwayo Mary kakati ne munnaffe Bettina Namukasa bwe batyo balabika bavudde ku luggya ate byonna nabyo mbibaleetedde mukwano mbeera ng'okkalira tubeere nga tunyonyoka emikolo gino wammanga. The Union Media Hub ignites. Mukwano nkwaniriza nnyo nnyini ddala ku The Union Media Hub where we are all about marriage, faith and motherhood. Yes, fano mune kubya marriage, kubya motherhood ne kubya faith mukwano twakikwata era tukikuba nnyo nnyini ddala ate wo nga wayingidde ku kyobufumbo ekyo kyo mukwano nsiba mbagamba mbu ekikopo twakikwata tukirina mu ttaano wano ku YouTube. The Union Media Hub yekyasinze okuleta information about marriage kubanga fe wano ku bufumbo kwe tufiira twagala kulaba nga tutumbula obufumbo eyo yonna jembeera era nga obufumbo tubwenyumirizaamu nnyo nnyini ddala nkugamba nti mukwano otona bagenda mu maaso n'eno video beera nga subscribinga clicking a notification bell so that every time I put up a video you do not miss out. Ate ne video mukwano beera nga ogimpera kalike awo wonna kubanga nkimanyi ogenda gisiima era ogenda gisiima nnyo nnyini ddala. We bwakeredde munange olwaleero ng'ekitambula Nambwayo nga yali ku FP page yo wano wonna kubanga munange nga tukubiddeyo bufaananyi ng'agamba mbuno if he loves you he will wife you nga agezaako okulumya eruuyi eyo nga bagamba munange bw'aba akwagala ajja kufuula mukyala we ate nga mutuufu munange omuntu aba akwagala aba ajja kufuula mukyala we aba ajja tajja kwagala bino byakukukuta simanya biki akukubirawo embaga nakutwala mu bazadde n'abeera nga munange ekintu akikola nakimakinga very very much official. We tukeredde ku bufaananyi ne bu caption obuli awo bonna nga bugezako okulumya omanyi omukyala Nambwayo n'omukyala muganda be bana bakyala baganda bagende ne ku mikolo gyabwe be bana bayimba tujanjawaze ddali kubanga mbu abaganda mu kulumya n'ogamba abanange abaali bagamba nze sifumbirwa nabaki bakubye equalizer kati nno wabanga Nambwayo nga yimba equalizer muba mumanyi bulungi akayimbako gyakaweereza kubanga myaka gumu oba ebiri emabega Nambwayo no yalabikirako mu scandals of course ne yali co-workmates we oba baby daddy we Sona Ben nga munange bali mu lwangozi za nyumba za marriage bwe batyo obufumbo bwabwe ne bubanga munange busaanawo we bwasaanawo Nambwayo nabeera bwatyo nga movinze on. At least mu interviews abadde ajjanga akola from the incidents yokubeera nga munange bamukuba mu kalina n'abeera nga yagambako nti awali lubuto ne lutavaayo kwegamba bintu bibadde bingi around Nambwayo naye bwekito kyamugjayo mu limelight kakati mukwano wenkugamba nti no avuddeyo leero n'agamba mbuno if he likes you he will wife you. Kansuubire kano ka message kaba katuuse gye katuuse naye nze lwakubanga Nambwayo kansuubire mukwano eno si advert omanyi munange ba influencer bafuna adverts ne bayambala ku mugomesi ne bakola makeup we batyawo ne babeera nga ekintu bakitambuza mukwano kansuubire si advert kubanga munange tebatulaze ku musajja era maasawo ngenda bambaleetera omukolo gwa Bettina Namukasa naye totono okutegeera musajja yaani naye nga bo bufaananyi bufulumiddeko awo nga bulaga nti mukwano naye bamututte oba bakoze okukyala awo wonna Nambwayo bikyabuusibwa we are yet to find out kuno kukyala kwa ddala oba tuli mu advertising aba makeup artist na Gomez omanyi muna ebintu birina kuzumya but if it is true abantu these days bakyagala kuteeka abaami bwabwe mu social media anti munange bwabeerawo few days later
few months later abantu bakatya nnyo era kyobala n'abafumbo abasanyufu mu bufumbo bwe these days tebaagala nnyo kuvaayo ne balaga bintu birungi byabwe kubanga batya social media muyina evil eye. Kati muna abantu abamu kyobala ebiseera bino ebisinga babadde basirikira abami baabwe nga babakweka tebatulaga. So I'm thinking kyakoze it's either that oba ngali mu photoshoot naye nga wabanga akoze omukolo ogwa ddala nkusaba mukwano olime kubeera nga okoze kulumya waliwo munaye okubeera nga nkoze omukolo nnumya oli munaye tekijja kuba kirungi kubanga ku ground ebintu tebwebanga wakolera wabikola nga oyagala kulumya biyinza obutakutambulira bulungi ate era nodda ate mu maziga ate badda mu few minutes later. Let me hope if it is true then it's genuine love and you know you're willing to go and stay and cook. Kibanyi omukyala yajja mufumbi mukyala mufumbi era kimanyi wabanga mukolo gwa ddala ajja kufumbira nnyo nnyini ddala era bwekibanga kituufu munamu bwe twagala okugamba nti congra webale kubeera nga munnange okkiriza okubeera nga bakujja ku lujja ogende ofumbe musanyu erungi nnyo nnyini ddala. Ffe wano ku bufumbo mukono tugamba nti congra welcome to this marriage life era tuba tukwagaliza birungi byereere tuba tusubirayo okwanjula tuba tusubirayo embaga holy matrimony ekintu kimuna ekigende nga kitambula ddala nnyo nnyini ddala. Baganda bange oba follower ba the Union Media Hub kugamba togenda mu marriage ng'ogenzeyo okubeera ng'oyagala kulumya muntu mulala. Ekyo si kituufu. Go into marriage with the right reasons. Awo tubeere nga tukola ki tusiima era nga tucelebrate nga bulungi nnyo nnyini ddala. Nambwayo, if this is true, congra, we wish you all the best in your marriage. Era tusaba n'emikolo emirala gijje nga gigowinga on and on and on. Kati neera kambanjulire Baby Shades 256 bano mukwano nga bakola mu shades bano balina shades za buli color any eyewear toleka nfuufu kuyingira mu maaso ng'oli ku border empewo kufuwa bulashuwo beera ng'ofuna shades from the Baby 256 bano balina shades okugenda ku TikTok ku Instagram balina shades londako gy'oba osiimye ogibaweereze obagambe no gye njagala bagenda babasindika delivery guy waabwe abeere nga akutuusaako shades zino wonna woba oli. Baby Shades 256 bagamba enhance your look because their glasses are classy. They are very, very much classy. Beera nga bawagira naawe tojja kwejjusa. Katino awo munnange ng'ovuddeko ku nnambwayo era tubadde tukyali awo ne tulaba agayitayita nga muno ne Bettina. Bettina Namukasa bw'atyo akoze okukyala. Bettina tayokanyeeko n'ennambwayo tatunda batulaga ku musajja. Omwami tamulaze feesi naye ng'alaga nti omukolo gubaddeyo era gutambudde bulungi. Mwana muwala agenza ne yeesala green, she looks so beautiful. Omanyi ono Bettina ayina eriiso eddungi alabise bulungi nnyo ku mukolo guno neera naye mukwano of course ebintu birina bakufuluma nnyo ebifaananyi tebirina bakufuluma nnyo nga bingi but if omukolo gugenda ne gutambula oba ne gufuluma nnyo ngenda kuba nga obaleeterako era nga ngubatuusako in full but for now tugamba nti Bettina congra abayimbi nno mukwano nabo beefubyeko from last year abambi bagenze okubeera nga babakuba embaga wano wonna so ne Bettina ali one of them so kukyala kukuno kugenze maaso we wish you all the best and good luck. Byonna ebinaba byoguddewo nga bikwatagana ku gino emikolo ebiri mukwano ngenda bambi kuleetera wano ku the Union Media Hub kyovola bankugamba nti mukwano tewerabira kubeera nga osubscribinga ng'olikinga era nga notification bell eyo ogiteekako. Till next time, bye bye for now.